Mandela yazalibwa nga 18 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka ogwa 1918 n'afa nga 5 omwezi ogw'e12 mu mwaka ogwa 2013 ku myaka 95. Ajjukirwa nnyo olw'embeera enzibu gye yayitamu ng'alwanirira ensi ye South Africa n'okusinga mu biseera we yalwanyisiza ennyo obusosoze mu langi. Nelson Madiba Mandela eyali omuvubuka ow'amaanyi era yayogeranga abantu ne baanaamirira oluvannyuma lw'okubanguka mu mateeka mu mwaka gwa 1993 yegatta ku kibiina kya ANC gye yatandikira olutalo olw'okulwanyisa obusosoze mu langi bakyeruppe bwe baali bafungamye ku baddugavu okubakoza akagiri mu nsi yaabwe. Olw'eryanyi lye yaleeta, Mandela yaggulwako emisango 1000 omuli n'okulya mu nsi y'olukwe ogwamutwaza mu nkomyo mu mwaka ogwa 1962 gye yeebaka okumala emyaka 27 emyezi 646 nga yayimbulwa yali pulezidenti wa South Africa ebiseera ebyo FWD Clark olw'akazito bannansi ke baamussaako ayimbule omuntu waabwe. Ono mu myaka 27 n'ekitundu yasibirwa mu makomera 3 okuli erya Robben Island, Pollsmoor wamu ne Victor Verster. Nelson Madiba Mandela lwe yayimbulwa okuva mu nkomyo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokubiri mu mwaka ogwa 1990. South Africa yonna yatabuka olw'essanyu. Abantu beeyiwa ku nguudo ez'enjawulo okumwaniriza wamu ne mukyala we Winnie Madikizela Mandela kati omugenzi eyamunonako ng'ava mu kkomera. Ensi n'ensi yakuŋŋaanira mu kibuga Cape Town ekya South Africa okuwulira ku bigambo bya Mandela ebyasooka nga kyajja ayimbulwa okuva mu nkomyo. Naye byonna mu byonna yenywezanga kimu tube bumu. Wadde nga kamera z'ebiseera ebyo tezaali nnungi, naye era ebifaananyi zaabikwata. Africa, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. Oluvannyuma lw'obukulembeze bwa President FWD Clark eyakulembera South Africa okuva mu mwaka ogwa 1989 okutuuka mu mwaka ogwa 1994, Mandela yayambala engatto ne yeesimbawo ku ntebe y'omukulembeze ggwanga. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant. Era akalulu yakawuta buva. Bw'atyo n'afuuka pulezidenti wa South Africa omuddugavu yasookera ddala era yalondebwa mu nkola ya demokrasiya okuva South Africa lwe yafuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano mu mwaka ogwa 1910. Bw'atyo Mandela yakuba ebirayiro ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1994 mu kibuga Cape Town ewakuŋŋaanira enkumi n'enkumi z'abantu. Mu bigambo bye nga yakalayira yasaba bannansi okunyweza obumu nga balwanyisa obusosoze mu langi, okukuuma emirembe ko n'okukolerera okukulaakulanya ensi yaabwe. Mandela teyakolanga bakulembeze b'Afrika abalala abeekweka mu manvuuli ey'obunonozi kyokka bwe batuuka mu ntebe ne balemerawo. Mandela ono yafuga ekisanja kimu kyokka mwe yazimbira omusingi kati okutambulizibwa South Africa. Era bw'atyo ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 1999 yasibula palamenti ya South Africa n'abasaba okukolera awamu n'eyali omumyuka w'ebiseera ebyo Thabo Mbeki batwale mu maaso ebirooto by'abannansi ba South Africa. Out of any debate, we must emerge stronger and more united, and that there should be no winners or losers. Mu kiseera eky'obulamu bwe, Mandela yayagalwa nnyo n'atumwa n'amannya mangi ag'olususuuto nga yaweebwa n'emidaali egisukka mu 250 olw'okulwanirira emirembe. Olw'emyaka egyali gitambudde, Madiba Mandela ebimbe byatandika okumubalira ddala embiriizi, era bw'atyo Mukama n'amujjulula mu bulamu bw'ensi eno nga 5 ogw'e12 mu mwaka ogwa 2013. South Africa ne Africa yonna okutwaliza awamu yabuna ekiyongobero olw'okufa kwa Nelson Mandela. Olw'omukwano abantu gwe balina gy'ali, basimba ennyiriri ku nguudo ewayisibwa omulambo gwa Mandela nga basiibula omwagalwa waabwe wakati mu maziga n'abandi okutendereza Katonda olw'ebyo bye yasobola okumukozesa. Era bw'atyo yaziikibwa mu bitiibwa ku kyalo Kwana gye yali asibuka. Rest in peace. Yours was truly a long walk to freedom. Mandela nga tannafa yaddako mu kkomera erisangibwa ku kizinga Robben Island eri mu kwago asatu gye yasibirwa okumala emyaka 27. We spent such a long time here. Era nga asinziira mu mitayimbwa gye gimu yagamba nti ebbanga lye yamala mu kkomera lyamwongera amaanyi n'okwefumiitiriza okumalirira n'okusalawo ku kiki ekiddako amangu ddala ng'ayimbuddwa. Era bwe yateebwa okuva mu nkomyo bye yamala ebbanga ng'alowoozaako kwe yatandikira. Well, you know, the fact that you could sit alone and think gave us a wonderful opportunity to change ourselves, your behavior. Mandela mu biseera by'obulamu bwe yayogeranga ebigambo bingi. Ebimu ku byayogera yagambanga nti bulijjo ky'olabanga ekitasoboka kifuuka ekisoboka nga kiwedde okukolebwa. So nga n'ebimu ku bigambo ebirala ebijjukirwa ennyo yakinoganyanga bulungi nti okusoma kye ky'okulwanyisa eky'amaanyi omuntu ky'asobola okweyambisa okukyusa ensi saako n'ebirala.
If you are not educated, you can't be a leader. Olw'ebirungi Mandela byakola, ensi yasalawo okumujjukira ne wano mu Uganda yabbulwamu ekisawo ky'omupiira kiramba ekya Nelson Mandela International Stadium ekisangibwa e Namboole. Era mu mwaka ogwa 2023 waateekebwawo omusomo gwa buli mwaka ogwatuumwa Nelson Mandela Memorial Lecture okwefumiitiza ku bulamu bwe obwajjula ebyokulabirako nga kino kye kyabaddewo n'olunaku lw'eggulo.